Balamusizza bannyabo ne bassebo abatulaba ku mukutu gwaffe ogwa MC Uncle Bean. Amanya n'eddoboozi mpita MC Uncle Bean, the incredible never challengeable. Ndi musajja Muganda neddira ngeye, erinnya lyange lyengeye, nze Kawooya. Nze Kawooya neddira ngeye akabiro ku nguvu. Mu Lubiri ewa Ssaabasajja Kabaka Abenga tulina emirimu mingi nga yeffe ewabula Kayole, yeffe Kalinda Luzi, yeffe abasawo ate nga tuli babumbi. Tukola emirimu mingi nnyo. Mu Bwakabaka wa Buganda Abenga tuli bankizo kubanga Nambi Nantutulu muwala w'abakazi Lwendo yazaala Kabaka Kintu abaana mwali Nabakachwa Nabakka Winyi. Baana baali basatu era baali obugabe, baali obwakabaka obw'enjawulo. So muba nja kufuna obudde nje nkibannyonnyoleko nakyo ekyo. Mpitiddeeyo nga njaga obbannyonnyola ku puroguramu eno gye ŋŋendako mbategeeze nti omuntu agenda okwogera nammwe Muganda. Nva mu nnyumba ya Kakumba mu luggya lw'Elifaazi Kibirige mu lunyiriri lwa Kalute mu mutuba gwa Munzi mu ssiga ly'abakazi Lwendo. Omukulu wa Kasolya ye Lule Kyesimba, ye omukulu w'ekika ye Eusujja Lule Kyesimba mu Busiro awo. Eba Busiro, ndoze Busiro eyo. So mbadde njagadde obbeeyanjulirako mu ngeri eyo. Kanyolandu wange yeddira Njovu. Mange anzaala yedda Njovu agalamidde ku mutala Nalugamba Ekikonge mu Ssingo. Ndi muzzukulu wa Katemwa Posiano ku ludda olwo, muzzukulu wa Simeoni Nassamba, muzzukulu wa Mukale Kambugu. Kojja bwa taata wange bwa Lugave nga jjajjange omukyala azaala taata naye agalamidde ku mutala Kasebwembe mu Ssingo, mu Kasanda Ssingo. Ate obukojja bwa mama wange bwa Ffumbe naye agalamidde ku mutala Ssingo Kikonge. Ndowooza ku bimpimpi ebyo bye mba njogeddeko kinkakasa okuba Omuganda. Siri mulonderere. Jjajjange azaala taata wange bamuyita Elifaazi Kibirige, ate jjajja azaala oba kitange azaala Elifaazi Kibirige bamuyita Ezekiya bagenda Gayi, ate azaala Gayi bamuyita Ezekiya bamuyita Malende Mukasa. Ezekiya Malende Mukasa, ate azaala Malende Mukasa bamuyita Winyi. Ava mugundi oli mu lunyiriri oluva mu bakazi Lwendo, ate nga Kalule yowo lunyiriri. Kalute no Kalule si Kalute. Nga mu buufu obwo nina ensonga zenza okulambikako katono. Nga ffe Abaganda, ensi yaffe Buganda eyise mu kusomoozebwa kungi, naye okusomoozebwa Buganda kweyitamu okutuukawo wonna tekwava mu bakopi, kwava mu balangira. Kawa obudde nnyo bwe kirima kisooka katereeko likawa n'abaana bo. Okusomoozebwa Buganda kweyitamu kwonna kwava mu balangira. Bwe nali ntudde ne jjajjange nga tunyumya ku nsibuko y'okubonaabona kwa Buganda, yanyumiza sitooli eno. Kasooke banyumiza sitooli ya jjajja gye yanyumiza ate nga mwesiga. Then banyumize ate sitooli nange gye mmanyi gye ninako n'obujulizi. Before Abazungu nga bazze wano mu Buganda, bwe baayogera ne Kabaka omulaga nti alina obbeesiga abawe n'eddiini, bamuwe n'eddiini
gye balina okusinza. Mu Buganda twali tusinza mu nsinzi ey'enjawulo. Kabaka eyaliko omulembe ogwo oba Ssekabaka eyaliko omulembe ogwo Abazungu bwe bajjira ye Dawudi. Yakwata Abazungu n'abagamba nina Katonda wange gwe nsinza. N'abatwala Ssese ewa Wannema, ewa wajjajja Wannema. Essese eyo manyi waliyo amaanyi mangi. We wava Wannema, we wava Musisi, oyo gwolaba ayuguumya ensi. Ng'ovudde wajjajja Magatto otuuka wa Musisi. We wava Kibuuka Omumbaale, eyabuukanga mu bbanga, yali mwana wa Wannema. Kibuuka Omumbaale. Omanye dde Obwakabaka nga tennafuuka Buganda yali nga muwawa. Buli muntu yafuganga siteeti ye. Enfuga y'edda oba enkulembera y'edda yafugibwanga mu states. Ssese yalinga siteeti ndala. Neeno ku lukalu wabanga siteeti ndala. Ngeri waliyo kabaka waayo, neno waliyo kabaka waayo. Kibuuka Omumbaale okujja okulwanirako eno yajja kuyamba ku Buganda before nga tennafuuka Buganda. I think ng'efuuse naye bajja okuyambako, yajja okuyambako eno okutwala ku masaza n'okkuba Abanyolo. Ssekabaka yakwata Abazungu n'abatwala Ssese. Ne bakuba eŋŋoma, Wannema n'ajja, nga Wannema amanyi mu lulimi. Abazungu lwe boogera, Abazungu ne bamubuuza, muntu ki ono, Katonda ki ono amanyi mu lulimi? Wannema n'agamba Kabaka, Ssekabaka, nti Abazungu bano obeesize naye si balungi. Naye bw'obeesiga n'ova ku bigambo byange ngenda bakuteera bakutaagule. Ssekabaka teyawuliriza. Yagenda n'amagezi ge kye gamugamba n'agenda n'Abazungu. Baamutaagula mu nnaku ezitali ntono ate ezitali nnyingi. Batandika oleeta emmundu, batandika oleetawo ebintu diversion, okuteetawo okukuubagana, okwerwanyisa n'ebintu ebirala bingi. Naye ebifo Wannema yali amugambye. Esitolo oyinza obutagiwulira walala. Wannema yali amugambye nti bw'obeesiga bagenda kukutaagula. Era yabeesiga. Ne batandika okukwata ebifo bya Buganda eby'enkizo ne babiwaayo. Omuli Namirembe. Ezo zaali ensozi za Buganda. Ne bazimba Abazungu, ne baziwa Abazungu bannaddiini. Omuli Lubaga, omuli Kibuli, omuli Nsambya, nsozi zonna. Emisambwa gituula mu nsozi ne Mayinja. Ebbanga lye wamala nga tewali lusozi na Mayinja na Kibira, emisambwa gitambulira mu bintu ebi: ensozi, enjazi, ennyanja n'ebibira. Ebbanga erimala nga ebintu ebyo bisaanyiziddwayo givaayo ne giddawa mu bantu. That's why bagamba ntakiza obutonde bw'ensi. Amazike singa batema ebibira, amazike ne gavaayo gajja kutandika ottaayaya mu bantu.
kubanga buli kintu kirina gazette gye kyagazetingibwa okubeera nga Katonda yakikola. That's why nti bw'ofa tosobola kusula na mulambo mbuliri naye ng'abadde maama wo na taata wo. Oyinza n'ogukwata n'ogutwala mu kyalo okuziika ng'abagambye okuziika ssaawa 9 ne bayisaamu eddakiika 3 n'oyomba baatugambye okuziika kwa 9 naye nga gw'oyombera omuteeka mu ttaka nnyoko. Ebintu ebyo bassekabaka bwe baawaayo ebintu ebyo ensi yatandika okutaabuuka. Gwe kitwale nti nyoka akuleze akuyoze nga tolina bw'oli n'akulabirira n'akubeererawo n'otuuka ofuna n'ajja ewuwo n'omugobera kabalaza enkuba ng'etonnya. Ng'etonnya. Mpaayo ebifo bya Buganda eby'enkizo nga biri mu mbeera nnungi. Mpaayo ebifo bya Buganda eby'enkizo nga biri mu mbeera nnungi. Ne bw'olaba amasiro g'abassekabaka bawuza tugaddaabize naye nga buli ssekabaka alina abalangira abamuvaamu. Nagendako ewamala nga basonda ssente za ssubi. Naye nga kati gano amasiro agali wano okumpi n'ekibuga oyinza n'okuleeta abalambuzi oga nti ono yali ssekabaka. Ebifo bya Buganda eby'enkizo byandibadde birambulwa nga bivaamu ssente zitamanyikiddwa muwendo. Ssente ezitamanyikiddwa muwendo. Kanveeyo eyo. Abalangira b'edda beezaalangamu ne baleeta amawano mu Buganda. Buganda y'ensibuko y'okubonaabona kwayo. Bettiŋŋananga. Kino kitwale nti bw'olitta muganda wo amaziga gagenda ne ku baana bo oba ogatadde ne mu kika. Omulangira buli lwabonaabona Buganda ebonaabona. Lwaki oyogera by'otamanyi? Mwenna mumanyi omugga gwe bayita Nebalami Mayanja oba oluguudo lwe bayita Nebalami Mayanja. Mumanyi omugga gwe bayita Mayanja? Baazaala muzaale si bwe kiri. Eyamuzaala omukyala amuyita Nazibanja si bwe kiri. Era baamutereka awo baamuzazika awo mu Ngobe bonna mwayo awo. Baateekawo n'akayumba ettaka baali balitwala David Lutalo waasula. Ekikubiro kya David Lutalo kiri wano Nazibanja baamuziika awo. Wa Minyolo era omulangira agenda oli eŋŋoma ayitira awo we bayita okulamusa Mbaana oba mu Balongo. Omutwala eyo n'alamusa Balongo waayita nadda e Naggalabi. Omugga we baaguzaalira Mayanja awo mu Ngobe wansi walinga wali entobazi. Waliwo akawugiro bwekati. Waliyo omumbejja Amitaani bweruvugumu eyo yabeerayo. Kyagezaako okuzimbazimbawo. Nazibanja bwe baamuziika baatundawo aba Buganda. Era Nazibanja baagamba mujjayo n'amagumba bagooki. Eyo si gye mbadde ndaga. Nazibanja omwana gwe yazaala oba omulongo Mayanja. Njagala bafeeyo omumanyi omu mu Bwakabaka bwa Buganda atubuulire Nazibanja yamuzaala mwani.
kuba Mayanja okuzaalibwawo Nazibanja yali agenda wa Nambaga Enkumba yali agenda okuzaalira Nazibanja Omulongo Mayanja yamuzaalamu ani taata wa Mayanja nkuwako ebitonotono naye nga amanyi history nabo bajja kukuwa ebirala ani yazaala Mayanja ani taata wa Mayanja kuba tumanyi oli nawe abayimba ti Mayanja ojja abalongo twabaza 2 ne Nalongo Mayanja mwana wange jangozi n'abalo kerewe kulesimange kulira mpita Mayanja omusambwa guli mungo lero nkerewe simange kuli Mayanja nani Nazibanja yakuzaala kerewe ani taata wa ani bonna Nazibanja yazaala mu Nazibanja Mayanja abalangira basinze okutunda ettaka lya Buganda ery'enkizo kenda ku Jjinja Kalooli ewa Mawuuno bagamba nti Waswa yazaalwa eri Katonda azaalwa eno ewa Katonda azaalwa mu Ngobe era bwolaba ku Nekani waliwo amasiro ge ekyakato baga Waswa weweeri Kato weweeno genda ku Nebala gundi Pati yemwe eriko kabalakisi kadetachi k'amagye wala bazimbyeko loogi wala bazimbyeko ebifo eby'enkizo byo ebya Buganda ababimazeewo we balangira naye ekyo kiva ku bakazi abanyage babayita atya mu Luganda mbeerabidde bwe mugenda mu lutalo ne munyagayo ebintu ne munyaga n'abakazi edda abalwananga banyaga abakazi nga si basasule ne babazaalamu abalangira kayinza okusukako tegeera edda bwe bagendanga mu lutalo mu ntabaalo banyaganga abakazi ne babazaalamu abalangira kweyanga omwana taliiko buvuna buddo ekika ky'omuntu kikulu naye obukojja bw'omuntu kikulu that's why bw'ozaala mu mwannyoko omwana oyo akulira ku bukojja bwa nnyina gye bazaala maama we gy'akulira gye bamuziika obuvo bwe bukojja obuddo bwe kika jaga nti ataliiko buvo nabwo kati abantu abamu tebaliiko buvo baliko buddo ate tewali nnyumba erina kasolya nga terina musingi Buganda ebonaabona lwaki kimu balangira abalangira ba Buganda mwenna abali mu Buganda abalangira mutuule muddemu muve mu mululu gwa ssente bano bamayiga okutundatunda ebintu tebabitunda nti nno babonereza Buganda lubaale bw'aba akuluma tava mu bbanga nti ekintu kyanze ne kinnuma ne kigenda nedda akozesa buli akulira nnyina ate naddala ababo oyinza okulunda ente ezo ne zikutula ziri ewa neiba emmere nga neiba muganda wo neiba n'agitemako omutwe n'olinda akaana ke lolikakwatira mu kasolyo kakuba amagulu kyekika okutabuka ekika mwekka ne mutandika okwetugumbula olwo lubaala abakola ki abaluma ne lubaala okuluma Buganda alina kukozesa bamayiga abaana baayo bampuuga bakiwala bimale
kati gwe weebuuze Ssaabasajja Kabaka azadde Abambejja n'Abalangira kuno si kuvvoola ne bw'olaba abaana ba Ssaabasajja bonna twoga nti nga Buganda ye Abalangira bano tubeenyumiririzaamu bayita ku expiringa batuwadde ekyokulabirako ekirungi era buli mwana singa nali mulangira batono bwogamba nti sanonoonyanga batono kati bwe ba generation ng'ebadde bwetyo kati olwo omulangira aliddako okulya eŋŋoma baalizaala twabasange nga bavuga booda ekikola omulangira ttaka ekikola omulangira nga talina ttaka taba na buyinza ekikola omulangira ttaka ate oba tolina ttaka nkweguyako ki ne munnange omulangira olina ettaka nkweguya oyinza osiima n'ontemera bw'oba tolina ttaka nkwagazaaki abalangira b'ennaku zino basula mu bupangisa abalangira basula mu bupangisa ekisuula abalangira biba ebintu bisatu mwenge nnyama n'abakazi era ng'onoofuna omulangira ayita mu bintu mwenge nnyama n'abakazi Buganda twetereeze ensozi zonna mwazitunda bazikuba mu mayinja mu Buganda mwosanga kwaleza ennyingi si lwakuba nti mwe muyina ensozi ennyingi mu Buganda mwosanga batemyetemya amapooti n'ebibira nga babitema abaana ba Buganda bagenda kulaluka omusambwa teguteekeddwa kubeera mu bantu kyaka temwasoma mwenna abalina lubaale omusambwa guyitira mu mayembe ne guyitira mu mizimu ne guyitira mu balongo gujje nga gukendeeza ku maanyi gulina amaanyi nti omusambwa gusottula mu jjinya ne gulyasa kale Kiwanuka waaladdu bw'aba asobola okukuba omuti n'agwabuluza ensoke wagirabye yabadde esese katugeze ogwo omusambwa nga gw'amaanyi bwe gutyo nga gusobola otwala bina guyinza okutuula ku mutwe gwo gusobola otutuula ku mutwe gwo n'obeera ng'okyali mulamu buli w'ogugoba gye gutuula kubanga teri abajja gy'ataawula kujja kudda wano baana bo byonna genda weegayirira embyokya nkola biki enyokya makayale bobo naye weerabidde oyokya byonna naye tokyusa amannya gaagwo n'ebijja byokyayina okyalina byabajjajjaabo Buganda nga temunnalaajana Museveni bakola ki Museveni mutono nnyo ku Buganda mutono nnyo is small ani yaleeta Museveni Buganda kitegeeza sono mutwala mutono nene president aliddako ate ayinza okuba waasi ku Buganda do you know why mwine ebbanja abalangira dene abalangira mwine ebbanja dene kama